Abooluganda mbalamusizza Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama Katonda atukuumye n'atutuusa ssaawa zino nga tukyali balamu. Nebaza Mukama Katonda akkiriza ate era nga tugenda n'okuwulira buno obubaka. Nkusaba gwe wenna ampuliriza bw'ofuna obubaka buno nga buzze tubusaasaanye, kubanga wetuli ku YouTube MDC, wetuli ku YouTube X, ku X MDC, wetuli ku Instagram MDC, ku TikTok MDC ne ku Facebook MDC. Bw'owulira bw'ofuna obubaka buno busaasaanyeeko eri abalala. Tuyiga ebintu bino kubanga bye bituyamba era Katonda yabirungamya okulaba nga bituyamba. Nga bwe tuli nti sitaani tatudde, sitaani buli kaseera ateekamu aseesaamu okulaba nga atutwala mu kuzikirira oba okulaba nga tuzikirira naye. Naye twebaza Mukama Katonda atwagala ennyo era n'atubuulira butipusi bwa sitaani, n'atulaga nti sitaani ayita wano kati saba noonya nkuyambe kubanga yekka yasobola okutuyamba eri omulabe sitaani. Kaakati mu kiseera kino nzijidde mu kigambo ekigambo eky'amaka, omuwanika mu maka. Naye leero njagala kwogera ku mukyala. Nina ensonga lwaki njogedde ku mukyala weewaawo wadde nga kaakati be bali mu kukulemberamu mu nsonga ey'enjiri, ate nga olunaku oluyise lubadde lwa bakyala mu nsi yonna. Kakati njagadde njogere ku mukyala. Omukyala bw'osoma mu kitabo ky'Abeefeso, naye nga tutugenda mu maaso katusabe. Tukwebaza Kabaka w'abakabaka okkiriza ne tujja maaso kuyiga ekigambo kino. Tusaba otukkirize, tusaba otusonyiwe byonna ku bwa Yesu Kristo tusabye, amiina. Bw'osoma mu kitabo ky'Abeefeso essula 5 olunyiriri olwa 22 agamba abakazi muwulirenga babba bamwe nga bwe muwulira Mukama waffe. Agamba abakazi muwulire. Ekigambo okuwulira, muwulire babba bammwe. Mu Luzungu agamba wives submit your husbands. Muwulire babba bammwe. Ebigambo ebyo Pawulo abyogera ng'ali n'Abeefeso. Njagala otegeere nti abakazi Mukama yakutonda ng'oli mubeezi w'omusajja, ng'oli muyambi w'omusajja. Weewaawo omusajja gwe mutwe era asigala mutwe, olina okumuwulira. Ekizibu kye tusanze ensangi zino, abakyala tebakyayagala kuwulira babba baabwe. Bamanyi nti omwenkanonkano weeguli, n'afuna amampaati, n'afuna ebiwawaatiro, n'alaba ng'ate yayagala afuge omusajja. Njagala mukitegeere, mu butonde bw'omusajja yatondebwa nga si wa kufugibwa mukazi. Njagala okitegeere, si ekibutonde bwe kyova baagala nnyo okwogera nga era n'obwoba nga kasajja katono oba ti naye ayogera mu ddoboozi ly'ekisajja kubanga musajja. Sigambye era sitegeeza nti mwe abasajja mufugaze bakyala bammwe, no, si kyeŋŋamba. Naye omukyala olina okuwuliriza bbaawo. Kale ne bw'oba olina ssente nga z'olina zisinga eza bbaawo era osigala oli mukyala, tekitegeeza nti bw'oba wafunye ssente n'ofuuka omusajja. N'ekirala, n'oba wasoma okusinga bbaawo era oli asigala ye bbaawo, era olina okumuwa ekitiibwa nga bbaawo. Ebizibu ebijjidde kaakati abakyala nabo baagala okubeera abasajja,
naye ate bwe bireeta ebizibu omusajja bw'amulekawo n'atandika atokanye bana nze gw'olaba nafuka nakyeyombekedde nze gw'olaba nze musajja nze mukazi n'okola n'obeera ng'otottoloma so ng'omusajja wamuyisaamu amaaso. Ndabye abasajja bangi banobye ne bava mu maka gaabwe ate munnange ebintu kati byakyuka. Edda abakazi be baanobanga naye mwattu n'abasajja banoba kati abasajja be banoba. Nze ayogera nammwe nzi kapenta naye kati lwakuba naye nalaba abantu najja n'akugamba nsaba ojje wano njagala kitaana nja kiteeka wano nziruse eri saagala na mukyala ategeere wendi. Owulira oyo aba tanobye n'amuleka. Kiki ekireetera abasajja okunoba? Kubanga abakyala mututa obuvunaanyizibwa obw'abasajja. Temugambikako, temuwuliriza. Bw'osimbula okuyomba oyomba otandika omusajja nga yakatuuka ekiro n'oyomba ng'omuwa emmere oluusi n'obutagimuwa, n'oyomba nga yakatuuka, n'oyomba nga muli mu buliri, n'oloota ng'oyomba, n'ozuukuka ng'oyomba, n'ogira ng'oyomba, omusajja emirembe ne gimuggwaako. Kati emirembe gimuggwaako naye n'asala amagezi naga nkoze ntya nga siina mirembe, n'ayiiya n'amuwa emirembe. Era bw'agenda bw'ati mu kusala amagezi sigamba nti abasajja mwende, sigamba nti abasajja mufuna Katonda byatala, no, naye ŋŋamba kyendeeta wano nti kubanga omukyala akumazeeko emirembe ndeese ng'ekizampo n'osalawo bamu baddukireyo mu mabaala ng'alowooza weewali emirembe, onaafunayo mukazi omulala ng'alowooza n'amuwa emirembe, omulala n'asalawo anobe nga bwe mbagambye. Kubanga omukyalo oyomba n'oyomba n'oyomba n'oyomba. Njagala nkubuulire, beera mukazi awa bbaawo ekitiibwa. Sigaanye guno gwe muyita omulembe, naye omulembe ogw'okuyomba nga towa bbaawo kitiibwa ogwo si mulembe. Ab'emikwano ne dimandisi weewaawo sigaanyi nti naffe abasajja tulina okukola obuvunaanyizibwa bwaffe, naye dimandisi omusajja yakatuuka tonamwaniriza, tonamugamba kulikayo, tonakola kino otandika siina kino siina kino siina kino siina kino siina kino siina na kino, tonamanya gy'abadde agenza okukolera ye bimuyisiza bitya. Oluusi zibuze, oluusi munange tuyita mu bizibu bingi. Oli n'osanga bano nakusika amataayi, onaakuvuma, onaakukola ki, kati oze waka ofune owoowummulira, oba wakatuuka bakutuusiza ku bbiiru. Bbiiru neefuuka bbiiru, bbiiru neefuuka bbiiru, emirembe ne gikugwako. Ab'emikwano tukyuseemu. Bayibuli egambye nti abakyala muwulirenga babba bammwe. Nabagambe ngenda tandika n'abakyala, bwe najja olulala ngenda kwogera ku basajja, naye leero njogedde ku bakyala kubanga already olunaku lubadde lw'abakyala, International Women's Day. Abakyala tumanye we tugwa, tutegeere loolu yaffe, amaka gajja kutambula. Kola obuvunaanyizibwa bwo ng'omukyala, ne bw'oba okola fiisa obudde obw'omusajja. Tekinyuma mu abagagga muyina abakozi, ne bw'oba oyina abakozi tekinyuma okukwata n'ogamba omukozi ateereyo bbaawo amazzi mu kiyigo, n'ogamba omukozi aleetere bbaawo emmere, n'ogamba omukozi abamu munange temukyalina na nsonyi, mwagalayo abo abaalira n'obuliri. Imagine lwaki omusajja tava ku ggwe n'ayagala omukozi? Tubeere beegendereza, tubeere beegendereza. Omusajja aba yawasa gwe so si mukozi.
mbagaliza olunaku olulungi nga batulowooza ku nsonga ezo, naye tukkirize tumanye nga Mukama waffe Yesu Kristo afaayo, era bw'omwekwata akuwa amagezi n'engeri y'okutwazaamu amaka go. Sigambye nti tutuukiridde, naye Mukama y'asaasira, era bw'omwekwata n'owaayo obunafu bwo ye n'akusaasira, n'okola nga ye bw'ayagala, n'akudrivinga, n'akuvuga, n'akukozesa ebituufu. Mukama abeere wamu nammwe. Ngenda kukomawo ne topiki endala, mbadde ndi kubuwanika, okuwanika amaka go kuyita mu kubeera nga bwe weeyisaamu waka n'obbaawo ngeri gy'omuyisaamu. Bibingi naye nkomyawo olwaleero. Kati ngenda kukomawo nga omukyala oba maama n'omwana. Mukama abeere wamu nammwe. Katusabe. Tukwebaza ayi kabaka w'abakabaka olw'ekigambo kyo kino kye tuva okuyiga. Nsaba kikola amakulu erifu okutukyusa, otukulembere, otulwanirire, otuwanguze mu byonna. Ku bwa Yesu Kristo tusabye, amiina. Mukama abakuume.